Eggombola y'e Kawempe erimu abantu abali eyo mu 45,000. Eno abavuganya ku bwa mmeeya babadde bataano okuli Faluku Bulimo wa NRM, Eric Katende yeesimbyewo ku bwa Namunigina, Emmanuel Musoko wa FDC, Sebaggala Abdulatif Sengende yeesimbyewo ku bwa Namunigina ne Emmanuel Serunjoje yeesimbyewo ku kifo kya NUP. Tusookedde ku kisaawe kya Nabukalu ekisangibwa mu zooni ya Nabukalu ngeno tusanze okulonda kutandise era ng'obuuma bukola bulungi. Leero bakwebera mu register ne bakuteeka mu kuuma n'oteekako ekinkumu n'ekikulera akafaananyi ne basikaaninga n'akakonge. So tekinologi ndowooza leero abaddewo. Kati simanyi lwaki tekinologi akoze nnyo eno wansi ate osinga waggulu. Ewambogo tusanze abalondesa batudde n'obubokisi bw'obululu oluvannyuma lw'okubaleetera obululu obutali bwabwe. Naye ntuuse wano okulonda nsanze nga bibagambye ebyabakansala abasajja ate biri mu zooni ndala kati ate bagenze kubikima mu zooni ndala ate babireete wano. Bano si be bokka abasanze okusoomoozebwa kuno. N'abalonzi ba Keti Falaawo Kosa Kisowera nabo bakedde kusoberwa nga babaleetedde obululu obutali bwabwe ekiviiriddeko okulonda okulwawo okutandika. Obwandibadde mu Kiswera ate buli mu Keti Falaawo, obwandibadde mu Kakungulu buli mu Keti Falaawo. Kakati ekyo kyonna kiraga nti Electoral Commission tebeerangako neteefuteefu mu kuteekateeka ebyokulonda. Ku Stay Hill Primary School ekisangibwa mu zooni ya Kikulu mu muluka gw'Ekikaaya, eno avuganya ku kifo kya Mmeeya Sebaggala Abdulatif Sengendo gy'asuulidde akalulu ke. Ono asinzidde wano n'ategeeza akakiiko k'ebyokulonda bwe kasaanye okwongera obudde ebifo ebifunye okutaataganyizibwa. Ati Kawempe 1 eyo Florida yange naye bwe ndaba nga ate obululu babutawanyizza mba ku ssaawa eno bwe batandika okugamba nti butandise okutuuka, kiba kitegeeza nti emiruka egyo giba girina okwongerwayo obudde. Omuluka ogwo gwa Kawempe 1 gwongerwayo obudde kubanga mu mbeera zonna batandise okulonda kumpi essaawa 6. Ye Emmanuel Serunjoje akwatidde ekibiina ki NUP Bendera yennyamidde ekyakakiiko k'ebyokulonda obutafaayo okusomesa bantu akalungi akali mu kulonda abakulembeze baabwe abali ku mutendera gwa gavumenti z'ebitundu. Ne tukiraba ku road mayor era abantu baali batono. Wano basinzeeko ko katono era nga si be basanyusa nti ddala abantu bakulonze oba abantu bavuddeyo ne bakola okulonda. So ntusuubira okubeerawo kw'abantu abatono era tukyakiteeka ku kitongole kya gavumenti ekyakakiiko k'ebyokulonda. Ayongerako nti akakiiko k'ebyokulonda kasaanye okukola emirimu gyako mu bulambulukufu awatali kwennyamiza mitima gy'abantu b'e Kawempe. Kwanza akalulu maze okakwasa akakiiko k'ebyokulonda akalina aka gavumenti akalina okukola obuvunaanyizibwa. So katukakase nti gavumenti egenda kukuma obululu bwa bannakawempe. For your information, obululu obwo si bwange, obululu bwa bannakawempe. Era senga siri munakawempe mbadde sisuula kalulu wano. N'olwokuba ndi munakawempe maze okusuula akalulu. We tuviiridde Kawempe ng'okulonda kukyagenda mu maaso. Era nga mu kiseera kino Asfa Nanvuma, Agafe Yokspark TV.